Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom mukutu semakutu okukutuusaako ensonga ez'Ssemasonga. Nze Deni aliwo okubeera nga nkuweereza mu bitundu by'eggwanga lya Uganda eby'enjawulo gy'owangaalira. Njagala okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Abatuuze mu Arua balaze Bobi Wine amaanyi naddala abali wali eri mu Old Paraka we bageze mu maaso n'okubeera nga poliisi n'amagye bablockinga Kyagulanyi. Abatuuze ne bateekawo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Police n'amagye bablockinga Kyagulanyi. Abatuuze ne bateekawo amaanyi bw'atyo Bobi Wine n'atambuza ebigere okutuuka bw'ayingidde mu kibuga Arua. Ono nno abategeezezza n'abagamba nti muntambuze essaawa 4 nga mumpisa mu byalo sikyasobola kukkiriza kudda mabega. Bwe bati abatuuze nabo ne bayimba mwoto munnange ate oboolyawo ekyeddalu ne bagamba nti ffe ne Kyagulanyi kwe tufiira era tetuva wano. Bwetyo police esazeewo bakubamu omukka ogubalagala n'amasasi naye basigadde nga bali solid. Biki byenkuleetedde bino bingi nnyo nnyini ddala ne byobadde tofunye ate msobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiriza munywanyi osobole okubanga obimanya. Abantu beeyo abalugwala bagamba mutwesonnyire Kyagulanyi mumuleke. Struggle yatandikira wano mu Arua era bwe tugimaliriza. David Lewis Lubongoya aliko byayogedde ku bannannopu abali mu makomera kwoteeka n'abo abattibwa wali eri ennaku z'omwezi zaali 19 mwezi gwa Novemba omwaka ogwa 2020 Kawempe South. Kakati nno Joel Ssenyonyi Besekezi naye bingi byasobodde okubeera nga ayogera kwoteeka kanso Elias Luimbazi Nalukola mbikuŋŋaanyiriza ate mbenga mbikuwa wabula ekiriwo kati ye campaign trail. Video eno soko gimpere like bw'ogibaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu abe nga agifuna mu ngeri emu. Njagala okusaba twegatteko mu butongole ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omala okone mu kade kajje personalize okateeke mu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo ate era we nkusabira nti twalina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni Exclusive. Deni Exclusive eba mboozi z'oba olina okubanga omanya ate mwattu n'ozitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini nzikiriza tutandikire wano olabe ku ki ekiri mu kibuga Arua eddakiika eno yennyini. Njagala kuwa katambi kano oweerabire ku nnamungi w'omuntu. Millions z'abantu zeekuŋŋaanyiza ne zeegatta ku Bobi Wine nga bagamba nti ono ky'ekyokuddamu kyaffe ly'essuubi lyaffe ye Uganda ey'enkya gye twetaaga okubeera nga tulaba era buli omu gye yeetaaga okuba nga ayogerako ate ku kadde akalinga bwe kati. Njagala kuwa video zineeno mpola empola sooka olabe wawe bitandikidde abantu okwesomba waawa. The good people of Onduparaka, I am here asking Afande Alinaitwe to open the road and I go on the campaign. According to the program of the Electoral Commission, I'm supposed to campaign here and in Arua City. But I have taken 4 hours to travel from Nebi to Arua because they closed all the roads. Now we are in Onduparaka. I have already greeted you. I've already asked you for your vote. I am called Kyagulanyi Sentamu Robert. Kyagulanyi Sentamu Robert agamba abantu b'Oduparaka
nti nina campaigninga mu Arua naye banzigalidde wano kobo abo abakugalidde batini nnyo kufe nti tuli bangi tosobola kudeployinga basirikale basinga namba zino abantu abo bokka babadde mu 15 agenza okutambulako mayiro emu ng'aweza miliyoni y'abantu abamugoberera. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula njagala okutegeeza bino nti twe twogerera bino nga n'akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza dda nti olunaku olwaleero Bobi Wine n'aba mu Arua gye n'okuteesa akutte n'ekibinja kye ekya ghetto structure ne bagenda mu kitundu kya Arua mbo bali mu mobilizinga bavubuka. Labayo kye babakoze. What are these guys doing in Arua today? Huh? What are these guys called ghetto structure doing in Arua today? They know clearly today the NUP party president, His Excellency Bobi Wine, is in Arua city. And they are going marching around, trying to divert people and trying to create scenes. Is this not a clear way of propagating violence? Guys, we need to be very careful. We need to watch Arua. All eyes should be on Arua. All cameras should be out. Because I think that there's a choreographed agitation for violence. Football. What is that football that they want to do on a day when Kyagulanyi is in Arua? You all remember the history of Arua, where the struggle almost started when the driver of the NUP president was shot dead. Yasin Kawuma. You remember? And that is what all of us are still remembering. And you see, and yesterday and today, we are still mourning the 54 people, not even only 54, 150 and above. Mwami yono, ng'avumirira yeebuuza lwaki kuteesa yandibadde nga mukadde Kyagulanyi kagenderamu mu Arua naye kaayingiriramu ekibuga ekyo. Era ng'agamba ono alinga abali mu teekateeka okukola obuvuyo ate babutuuse kuba NUP bagambe nti abanoopo be bakoze kino ne kino basobole okubeera nga ate batukolako effujjo. Anyway, ebyo nno byonna Kyagulanyi yabadde yabitegedde dda era nga yabirabye mu kusimbula okuva e Kampala, I mean okuva we yasuze, is it your dokoro, something like that. Bino bye bibadde bigambo bye. Of 2018, we came to Arua with Yasin Kauma. We did not go back with Yasin Kauma. We came to Arua with many of our cars. I had a nice car called Tundra. I did not go back with it. It is still here in Arua. Yes. We came to Arua when our comrades were walking, but up to now they are paralyzed. So those are the memories that come to me, but I still come to Arua because we came to Arua, we saw hope, and we took hope back, and we always come back to share the same hope, especially in this time when we're trying to unite our country. As we go to Arua, it falls on the 19th day of November. Right now, as I speak to you, in Kavule, our comrades and leaders are meeting again to commemorate the November 18th and November 19th massacre of 2020, where Museveni and his family ordered for the killing of over 150 Ugandans, although they reported only 54. They died because they were fighting for freedom. Many of them were innocent. Many of them were not even in politics, but they died, just like people continue to die. And since then, many of our comrades have been killed, some openly, others discreetly. Many of them have disappeared, never to be seen again. Many of them are maimed, and many of them are in prison as we speak today. So we are going to Arua to re-evoke those memories, to recharge that energy, and to remind each other that it is not over until it is over. Yes. We go to Arua to see that we connect the hope and pain of the people of West Nile to the rest of the country. As you know, our main mission is to unite our country, to become one as a nation, to start looking at each other through the lenses, not of our tribes, but of being Ugandans. That is the only thing that is going to make us be equal and treat each other with the equality and full dignity. So we go to Arua
but our minds are with the families of the people that perished in the November 18th and 19th massacre. We send you strength. We can only promise you that we'll never give up. We'll never betray the struggle of the people of Uganda. We'll never stop until we and you are free. That's why we go on. So Arua, Awadifo, thank you very much for the constant support. We thank the people of Pakwach. We thank the people. Yes, bigambo bya Bobi Wine byayogedde olunaku olwaleero nti nga tulinnya ebigere byaffe okubisimbula ova we tuli okwolekera ebitundu bya Arua bingi ebinzijira mu mutwe okutulugunyizibwa Yasini Kauma yakubwa amasasi be baakuba ne bamenyanga ne kati bakyali balema bana babandi abaafa byonna tubitunuulira era ne tubijjukira naye ekyamakulu nti ye cause gye tutannatuukiriza ey'okumwamula Nakyemalira ku ntebe agamba nti tugenda nga twegattidde wamu okutambuza enjiri ey'obumusose ey'okweyawulayawula mu mawanga mu ddiini oba mu nzikiriza kyokka tugenda kubeera nga ffenna tuyimirira okulaba nga tutuusa omulamwa omukulu ogw'etwenunula era okufuna eggwanga eryawamu eryeyagaliza buli ssekinnoomu okubeeramu. Ebigambo ebyo bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kati kuwa ku George Ssenyonyi Besekezi owulire ku bigambo bye ate ku kye kibadde kavule y'olunaku olwaleero. Ntera okulaba abantu abamu ensangi nga bagamba naye waba NUP lwaki muwagira effujjo abantu abo abattibwa simanya baali bakola effujjo baali bamenya amateeka nembuuza kale omuntu bw'oba omuteebereza okuba nti amenya tteeka lwaki tomukwata ng'etteeka bwe ligamba n'omukuba mu mbuga z'amateeka naye kye baakola baasindika basirikale ne batandika okukuba amasasi buli wamu era mu vidiyo bulaga nga bakutte emmundu ze abazitunuuliriza n'embizimbe bakuba abamu ku bano kati nga kamyaki kyalo yali atembeeya mmere ne bamukuba ebyasi n'agwa n'emmere ye abamu ku bo baali batudde byabwe naye olw'okubanga bano bo baasalawo ti kati tukube buli ali mu kibuga azifa abantu baali tebalina kubeera mu kibuga nga bali ku mirimu gyabwe egy'enjawulo kati awo wava obuzibu ono bwagamba nti kati abantu abo baali bakola fujjo ani ku abo eyakubibwa mu mbuga z'amateeka nti ali mu kukola fujjo ndyoke tugambe kuba kati naffe. George Ssenyonyi mu bigambo bye ng'ayogera ku abo abaafanga ennaku z'omwezi 19 ne 18 omwezi gwa 11 mwaka 2020 Kyagulanyi yali amaze okukwatibwa mu Arua bino byonna bye byaddirira. Agamba bamu ku abo baali batembeeyi nga bambi batambuza mmere abalala baali beekolera gyabwe ab'ebyokwerinda ne babakuba amasasi ne babatta nga babuuza nti ku bonna ne yatwalibwa mu kkooti nti ono abadde munnange ye yali akola fujjo. Kale mu kaseera ak'okujjukira abo bambi abaatuva ku maaso tekigaanyi bannannuupu abamu kubeera nga booza ku mmonye wabula ne David Lewis Lubongoya aliko ebigambo byayogedde nga kimu oba bibiri. Wuliriza. Ye yalwana nnyo okulaba nga bavaayo kakati bano abaffe bannayuganda abatalina gavumenti endala ebalwanirirako kirabika bali eyo mu fridge eyo naye munaajjukira nti pulezidenti wa Syria bwe yava mu buyinza basanga abantu mu safe houses abaliyo okumala emyaka 10, 20 n'ebirala bwe bityo. So olwokuga babadde agamba ekiseera ky'obwenkanya kijja kutuuka era mmwe n'aboogedde tukole kyonna kyonna tugende mu protest vote tujjeko bano abantu baffe tujja kubafuna inshallah. People power kakati kampite family z'abo abantu n'abakulembeze abali wano Shamimu Nambasa ne Magala mujja wano muyimba oluyimba lwaffe nga bwe tuteekawo ekimuli nga tujjukira bano abantu ne candles zino mu kujjukira abantu baffe abo. Tujja kubasaba mwena muyimirire abalina candles ziteekebweko esubaawo egyo bateke bambi. Ebyo nno bye bimu ku bigambo ebikwasa ennaku mu mbeera bw'etyo. Anyway, may your soul rest in peace. Mukama abongere okubawa ekiwummulo
eky'emirembe. Nzikiriza nkuwe ebigambo bya Nalukoola wano. Naye ensonga z'okukaayanira eddembe ly'abantu baffe enkulu nnyo bassebo ne bannyabo. Mbasaba tulonde Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Tulonde abo bonna abali ku Umbrella. Kubanga bwe tulonda Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'abantu baffe basobola okuteebwa nga tetumaze na kwogera luzungu lungi. Mu ngeri ey'enjawulo nga nze sinneesuusuuta mundeke mbayitireyo abasajja babiri. Kambayitire omwami Sserubiri n'omwami ono Ssemugooma. Ono Sserubiri ono ye yatembedde ensonga yange luli ey'okujja kwange nga memba wa Paalamenti. Ate nga wano mukimanyi wawe wano omusajja ono wa nsonga nnyo bassebo ne bannyabo. Si mupya mu by'obukulembeze. Ono omwami Hamudani Ssemugooma ono bannange muntu wa nsonga nnyo gye tuli ng'NUP. Mbasaba mumuwe obuwagizi. Ono Jenospa Nakato mwamulabye dda. Bannange yali atambula ku nsonga z'NUP byonna bye yafuna ebizibu byamutuukako bityo. Ono kansala afu ono. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Ebigambo bye nabyo tubiwulidde. Wabula nzikiriza nkuwe olabe ku batuuze abeeno butya bwe baanirizzaamu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Then mbate. I have reached you very late because they block all the roads that bring me here. But I'm finally here. And today we are supposed to go to the city. And from here we are going to the city. Listen. People power. Power. Listen, the people of Onuparaka. We are not doing anything wrong. Everything we are doing is in the law. We are supposed to campaign in Arua district. After Arua district, we are supposed to go to the city. But now the police has blocked all the roads. If the police block the road, we shall walk. If the police block the road, we shall walk. Moving time. Abaana b'Olubaraka we batwe balabise mu bungi. Ekiri emabega ate kino kyekiri mu maaso. Tuli mu Arua district, tetunagenda mu Arua city. Pulezidenti agambye kabe lubaale kabe Katonda bwe baba nga ssemateeka akakiiko k'ebyokulonda kamugamba beera mu Arua alina okugenda ku venue esembayo.
poliisi eggaddewo eriyingira mu Arua City erigenda mu kibuga kabangaliza gaddewo dda erigenda mu kibuga ebimotoka by'amagye poliisi bigaddewo bimugamba teweeyongerayo baagala era muyisa mu kyalo olwedde yatambudde dda ekyalo ku kyalo naye agamba ku mulundi guno nina kuyita wano genda mu kibuga bano abaana ba Arua manyi dengera abantu be baziba ogenda obwo bwonna bujja bwe bubatawaanya nkugambye poliisi n'ekimotoka ekikuba amazzi yakitunuzza dda eno DPC bagezaako okwagala okwogera naye yabagondedde dda obedde enguudo muzisibye naye ku luno agamba obudde buyise. BTN Media Beyond the Newsroom mbagaliza bimunjagaliza tusinkane nga Gurude no yakiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.